I was going to sack him, put him in the mica, take him to Aga Police. They got all the students of Jinja Secondary, 2,508, and put in our register. But fortunate enough, I called Honorable Lieko. Honorable Lieko said, Dr. Tanga, you are my lecturer. I'm the one who did it. That's how we survived. On rapid response. But I want to warn you, Kenya. I've heard you are picking money. Introspection. You are a very smart man. That should stop. Okay? Yes. I'm confirming you are going to work. But if structure defeats you, I'll sack you. And with me, I sack, then I report. I don't request. I first sack you, then I report. Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Profiling a mood nga togera hotspot areas waliwo abanene babiri waliwo abatono babiri nga nabo bando obusobozi bw'okulwana tujja profiling a constituencies zonna detention zonna ezirimu ekyokubiri tulina ekipi ekiriwo kati olwaliro kyemulina okujjukira abawozi baffe ndi obutafaanagana ng'emabega registrar wadaabira ne open check tomanyi balonzi bameka bo declaring omulundi guno tulina registers ziri digital ziri printed namwe aba media mujja kuba musobola okumanya nti ngenda okulondera mu area code abalonzi abaliyo bali 3 registrar tasobola kulangirira 8 nga mu kitundu kyomuvamu abatemu 3 n'abakama bafu abo abanene abakimanyi nti omuwanguzi ateeka okukonga tugenda kutula nabo era twogere nabo even at top level nga twogera ne mukama waabo abafuga waggulu yakalula okusigala nga abalonzi baffe bali bumu tuleme kuyamba njovu zinebiri okulwana kubanga omuddo ogenda okukosebwa abawagizi ba NRM tugenda okawukana nga beetemyemu nnyo so tugenda kutakolinga buli constituent elections ekigendererwa kyokufuna okulondako omunda kufuna akwata abendera lw'abalala abamanyi omupiira muba mutraininga kuba abazanyi 22 timu yammwe bebezanya ne timu endala batwalako 11 abalala basigala ku benchi twagala okumenga sure nti abantu baffe tewali teeka by them kinotinga eri mugaana okuyingira eri naye twagala kola nga tubadde tukikola mu parliament kya MOU ne commitment form ndi mujja okuyingira mu kamyufu ngaffe signing a commitment form ng'ogamba nti bwe mmala okuwangulwa mu kalulu kano sijja kuyimirira nga independent as part of the condition nga tulaba nakuwa forms zaffe nakunominatinga then along the way tujja kusaba abamateeka batubuli oba MOU esobola okubeera enforceable nga kikwata kisogenda okutegeeza ne electoral commission y'eggwanga kakasa kino kirungi mu bibiina byonna n'ebibiina ebinjawulo bijja tuwagira tusalewo omuli muwendo gw'abantu abadde baagala okubeera ba independent nga bandamayiri nga basekeeterera enkola y'ebibiina ebingi kuba ensi yonna gye ziri ebibiina biba ne ba flag bearer biba ne discipline biba n'enkola olwekyo twagala commitment form y'omuntu oyo n'okweyama ate twagala n'omuyamba okendeeza ne ku nsimbi ze bakozesa muntu ebyo byonna byonna nga birina benefit tujja kulaba bibayamba challenge tubadde naye baddemu nakubeera yateeka yemu conditions zirwagala okwongera mu bisaanyizo ebiyingira nga butugaite okujja okwesimbawo olina n'ebisaanyizo byeducation ne political commitment ku pate yo oba yagala tukunominating nga among the flag bearer abavuganya ejja kuba yateeka era ng'olina kugisayininga twogere nako okuga nti niyo olina ogirespectinga akalulu kaba kawedde ebyo byonna bigenda tuyamba mu kukendeeza entalo ezibeera wakati mu kulonda kwaffe ng'ogasseeko n'ekifuna rallies ez'awamu tukendeeze ku buzibu bubeera mu kulonda n'okukendeeza ku ekifo kyange kya national chairman oba elections officers oba ba registrars njagala kwebaza abo abagenda okudda mu bigere byange olw'okuba nkimanyi mbadde nyina executive kiramba ate nga tukolagana n'aba regional coordinators emirimu bajja kuba bagikola bulungi tewagenda kubeerawo buzibu bwonna naye era njagala bagende mu maaso nga bajjukiza ekibiina obukulembeze bw'ekibiina ku nsonga ezimu ze tubadde twogerako ezisobola okuba nga zibadde tezinavaayo obulungi mu budde bwe mbadde nga ndi mukulembeze w'aba registrar